mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Tugenda kubeera nga twetegereza emboozi ezigenda mu maaso mulamu ggwanga erya Uganda. Waliwo housemaid myaka 19 asobezza ku mwana ow'emyaka 5. Kibi nnyo, kibi ddala. Tugenda kulaba omwami mugana wange eyattiddwa. Ono waliwo omukyala yakubye enduulu n'agamba omubbi wuuyo bali olwazze bagukidde ku Sydney gongodyo era ne bamutemula olunaku olwaleero ku Lwokubiri aziikiddwa. Kati era tugenda kweyongera tulabe Shina Lips ani eyagaze maaso n'okubenga amattu ateekayo obutambi bwe obutasanyusa amwogedde ayogedde eyataddeyo obutambi. Naye kantandikire ku mboozi ey'omuwala myaka 19 yasobodde okusobya ku mwana ow'emyaka 5. Omwana omulenzi mubadde muterawulira nti omusajja yasobeza ku mwana kuguno omulundi omukyala yasobeza ku kalenzi akato era nkaneeno omwattu kabadde kabeerawo ekiri. Kati okusinziira ku mwogezi wa Kampala n'emirirwano amanyikiddwa nga Rachel Kawara bw'atyo ageze maaso n'okubeera nga agamba kineeno kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi mugana wange guno gwe tulimu era zaali ssaawa 4 obudde obw'okumakya awo mu Kimbugwe zooni. Omuwala ono mugana wange n'atandika okufuna ejjakirizi nkugambye n'atandika okuwulira nga tasobola kubeera ng'akyebeera nga tewali musajja mukulu aliwo wadde omuvubuka okuleka akalenzi kaneeno kakitawe bambi. Kati housemaid ono ategerekeseeko aga Zaina Mary bw'atyo abadde mukozi ow'ewaka era ng'emirimu gye abadde aludde ng'agitambuza bulungi. Tetumanyi oba kino ekikolwa akikoze okuva emabega oba gwe gwabadde omulundi omugala wange ogwasookedde ddala. Kati poliisi egedde maaso n'okubeera ng'egamba nti ono baamukutte era ali awo ku poliisi y'e Kabalagala waali nga n'okunoonyereza we kukyagenda mu maaso. Era poliisi osobodde okubeera nga erabula abazadde ne bagamba bannange mwegendereze abakozi be muleke ewaka. Ndowooza bulabye ekituuseewo omwana ow'emyaka 5 mumanyi obutonde bwe bubeera bwenkana. Kati ate n'omuwala ow'emyaka 19 munnange osobola okumanya nti ono yabadde ali mu kwonoona mwana w'abende. Kati nno be abawala b'osanga nga singa boss abamwangungu tekimutwalira bukodyo bungi ono okumuganza. Kati yabadde awo oba waliwo ekyamutisse oba waliwo ekyamutanudde ye n'alaba akana akalenzi amwattu ye sayizi ye n'agamba owaaye katono kazira mu liiso ye bannange lwaki munjogeza bye sirina kwogera naye kyolina okumanya nti akamegge enjovu kenkanawa. Ono omukyala zengero ziyabadde atambulirako nga tamanyi nti ali mu kweyonoona nga tamanyi nti kyakola kikyamu era ekirina sookebwako kwekebera omusaayi gw'ono omuwala mulamu oba mulwadde. Munnange omuntu ayinza okukola ekikolwa ekyo ng'akikozesa ttima nge nabukyayi naye bannange si birungi omulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Kati noono ekikolwa kyakoze ekyamazima abazadde abamu batandise okubeera nga beekengera mu kitundu ekyekibiri bagamba owaayi obirabye kati omanyi ebiseera bisinga abafumbo babeera banoonya anaabayambako ewaka. Omukyala aba ayagala bafune house boy oba shamba boy ate omwami n'agamba balete house gaalo. Kati ebiseera bisinga omukyala awalirizibwa okuleeta omukyala nga mwattu talabika bulungi mu feesi nga mundabika talabika bulungi n'amuleeta n'agamba ono yajja okukola. Omusajja akanya kwekyanga nze oyo tajja kungabula mmere oyo tajja kukwata ku ssaati yange yadde kooti
omukyala nga wayomba agamba lwaki oyagala omulungi gw'onaaganza ye kikyo. Ate omukyala bw'aleeta mugala wange house boy olwo omusajja n'agala basona okubeera ng'atabuka, oyo mwagala ali ku geeti asule ku geeti gy'alina okubeera, talina kuyingira nnyumba yange, tajja yingira nnyumba yange. Nedda. Kati nno enjuyi zombi ebbiri buli omu aba yeekengera munne, naye bano abaana abato ababeera ewaka muganda wange babeera tebabalowoozezaako. House girl asobola okukola ekikolwa ku baana ng'ono kyakoze, ate house boy naye bwadda ku baana ab'obuwala bannange ate kyayinza obayisaamu nkoko baana. Kati nno ebyo byonna bigeze maaso n'okubeera nga bibeerawo, naye wano ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle tuvumirira ekikolwa ekifaananako bwe kityo. Gumiikiriza, kola akasente ko bw'oba wava mu kyalo oddeyo waliyo abavubuka envuumuulo bali eri muganda wange abakeera ku lubimbi n'alima n'akola akanyama ke, kale oba oliawo oyo g'olina okugenda maaso n'okubeera nga mwattu omalirako ejjakirize. Naye omwana w'abendi omuto nedda nze mbiganye omwana muto biki by'oba omukozesa si bituufu. Awo bengenda maaso n'okubeera nga nvaawo mwattu. Ate poliisi etubuulidde egamba ekutte ba suspects 8 kati eyina 8 kubagambibwa nti nno bageze maaso n'okuba nga benyigira mu mob justice. Kati nno omuzannyo wa rugby, omanyi nazannyo ku rugby oyo si mwangu, olina okubaamu n'ekipawa, olina okubaamu ne kumaanyi ate nga n'emisinde ogyekakasa nga bw'osinziira nga bw'osinziira oba osinzidde. Kati batono nnyo abasobola omuzannyo guno eno. Omu ku abo ababadde bannakiiko mu guzannya Sydney Gongodio mwattu baamuse nga bamulanga gwa bubbi. Abafamire bagamba bannange gano gabadde matuga mbuzi ge bamusibyeko okumuliisa engo. Ono rugby star amwattu abadde akiikiridde eggwanga era Uganda ku mutendera gw'ensi ono national level ng'ali ku ttiimu y'eggwanga. Kati weekend eno muganda wange gye tukubye emabega waliwo abageze maaso n'okubeera nga bagamba ono yesise akasawo k'omukyala bwe batyo batandise mpolampola n'okumukuba empi ensambagere okakkana nga waliwo abajjeyo ekiti nga kyenkana ekisiki ne batandika omuggunda amayinja mwattu. Era okukkakana ng'ono ageze maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi obuwoomera abangi. Kati mu mbeera nga bageze maaso n'okubeera ng'eba omukulu ono we yafiiridde ng'alina emyaka 27 bambi muvubuka muto ng'alina emyaka 27. Leero nga 9 ogw'omukaaga aziikiddwa bamuziise mu district ey'Essironko esangibwa eyo mu bitundu eby'ebuvanjuba ag'eggwanga erya Uganda. Kati kino eno kyaleese okubagana empawa mu bannansi nga bamu bagamba oba kituufu oba kikyamu, abamu nga bagamba nedda tekiyinza bba kituufu, ono bandibanga bamulanze bwemage. Kati buli omu alowooza bibye, naye poliisi yegeze maaso n'okubeera nga mattu etandika okukwata abo abenyigidde mu kikolwa muganda wange ekyo mumeza omusu. Era mu bageze maaso n'okubeera nga bakwatibwa kiraga kuliko Ayebazibwe Roden, kuliko Sebaggala Nuldin, Namukose Juliet, Mondoni Eli, Tunomujuni Abat, Kasigazi Pellegrino, Tayebwa Dalaus Kosa Tugume Annington. Babagamba mujje sobola okubeera nga mattu tumanya ebisingako ku information gye munaatuwa. Omanyi abantu baneeno obabeera bakuba omubbi, abamu basanga busanzi ng'omuntu agamba omubbi wuuno n'atandikirawo. Abamu babeera bakoowa ababbi atandikirawo, tigyetaaga kumanya obabbye ekibiriiti obabbye muswaki kakabeere ka toothpick. Muganda wange omuntu akutuuzaako ettaffaali, kati abasinga obungi ne w'omubuuza lwaki wamusse yabadde abbye eki aba takimanyi.
yasangawo omuntu gwe bakuba naye n'agala maaso n'okubeera nga agattirizaako. Kati poliisi egamba ekyanoonya abalala tebabadde 8 bokka, bakyanoonya abalala bajje babannyonnyole okutwalira amateeka mu ngalo kyatandika ddi, kuva ddi nga mutwalira amateeka mu ngalo. Omukulu ono Gongodyo ekyamazima okufa kwe kwewunyisiza bangi babadde mugala wange agukyanga nabo. Rugby gwabadde amuzanya nabo bonna beebuuza omusajja lwaki bamuse, kisoboka okuba omubbi, naye poliisi egamba oba yabbye oba teyabbye, naye baneeno kye bakoze kyabadde kimenya mateeka. All those responsible will be brought to justice. Police bwe batebageza maaso n'okubeera nga batubuulira abo bonna abakibadde emabega. Gongodyo munnange ajja funa obwenkanya ate era nabo bajja simbibwa mu mbuga eza mateeka. Ensonga bwe zityo obiwulira ebintu ebitambula obiraba ebintu webiri, ensi mwattu si nnyangu. Abengana maaso n'okubeera nga nkujjawo waliwo omuwala amanyikiddwa nga Shina Lips. Shani mimwa, lips gye mimwa, era omwetegereza ekyamazima emimwa ayina, emimwa aweza. Si mibi, gifaanana bulungi, naye ekibi kwe kubeera nti obutambi bwe ate bwageze maaso n'okubeera nga mwattu busaasaana ku mikutu migattabantu. Bwayongedde okusaasaana kati olunaku olwaleero amattu nkuleetedde egguliro nga nkulaga oneesobodde okwewozaako n'agamba munnanga bwereere, siina musango, sinze yataddeyo obutambi, sinze eyataddeyo ebifaananyi ono TikTok. Era abamumanyi kyemanyi mumumanyi, obulamu bwe mubadde mubulaba, era nga ebifaananyi bateekayo byebyo kamasu kusikiriza. Kati obutambi bwe si gwe gusoose okufuluma, bwafulumako era n'omwaka ogwaggwa. Kati kuno kuliko ebifaananyi n'obutambi. Ono nno agamba eyataddeyo ebifaananyi ebyo ye mukwano gwange, nfanfa ate si bano aba bulijjo wabula nfiira bulago. Kati nno njagala nkubuulire, yageza maaso n'okubeera nga atubuulira nti ekituufu kiri nti abantu tebeesigwa. Nze emikwano ngimaze ate era ginkeese. Ono bw'atyo n'agala maaso n'okubeera nga agamba sinze ekibadde emabega. Nedda bambi temumpaayiriza, wabula mukwano gwange eyajja ku kapate, omanyi tutera okubeerawo ku house party butunyumira nnyo. Kati twabadde ku house party mu mpolampola, mukwano gwange yansaba essimu n'aŋŋamba mpa ku ssimu olw'okuba yali amanyi paasiwaadi yange, nange olwamuwa essimu n'agijjamu. Kye saamanya nti yakwata obutambi buno n'ebifaananyi n'abyesindikira. Naye engeri obutambi gye bajjamu mu ssimu yange, munnanga omanyi abaagalana, ono yali bba wange gwe twali naye mu katambi, yali bba wange. Nze sikola bwenzi, nedda. Mba ku musajja omu bwankyawa nga nfuna omulala, era mu mwaka naye bankyawa abasajja 20 sibagattika omwomu buli omu muwa obudde bwabukozesa obubi nga mattu ngenda mu maaso. Kati omwami ono munnange olw'okuba mwagala bwatyo namwesiga ne mugamba kwata ye essimu anti ogiraba ya bbeeyi, ne munzikiza ekwata ate mu kitangaala bibeera birala nnyo. Tandika okukwata kikyokola, saagala kukongola. Abaali bazimbyeko omuntu akongola mumumanyi ye muntu atayagala kukola, banne bakola ye tayagala kukola. Noono osanga yabadde ayagala kulaba eyasooka, owokubiri n'owokusatu ku bonna ani asinga. Kati ssebo weekwate otandike ebyekito nkugobe naawe otegeere. Munnange omwami ng'atandika kukwata butambi, ng'akwata butambi ng'amaliriza n'omuwa essimu muneeyiye essimu yo. Kati omukyala agamba omwami eyankwata obutambi bba wange si ye yataddeyo obutambi, wabula best friend ye yakoze kino, best friend ye yanvuddemu. Nze lwaki njogera bingi ng'omukyala ono yasobodde okutunnyonnyola ebisingako. Nze Murshid Segawa. Naye nga bannaye gwe kyoba omanya wawadde abantu updates babadde baludde okulaba. Mazima nti toli mu kkuba eri, oli mu kkuba eggolokofu.
naye kati bbaawo bw'aba yatadde bu vidiyo obwo oyo aba bbaawo kyoga mwabadde mu nsonga ezo ate nga muli ku likodinga gwe abadde olikodinga oba yabadde alikodinga omusajja waliwo kyali wange eyajja ewaka bayizo spend ng'ate ojja waka nemuintroduce mouse parting nga bajja netubayinga kati omwana n'akwala essimu yange wakasani yange yagani kati bannange nga muli mu kazanyaako omusajja obwedda yakwata mpulira nti omusajja obwedda yakwata oba mukwano gwe obwedda yakwata wange baawo ate baawo ngambe si yabadde mukwano gwe gayi yabadde mukwano gwo babba aja simbuuza bubuuza omukwano gwe yabadde